Ndabana ba TikTok abamu asobera mulinga bazolo. Mwene Muwemula ne bitayisika mukamu. Because mwagala shares ne views. Mubeereko ne dignity. Moza Junior, ba Junior bavuga Subaru. Golaba Mpemula. Wemulira we kyetaagisa. Negwo omuntu noberanga content wo wavuma abantu. Tojafuna sente. Abantu abalina sente tebagala buwemu. Kaugari ote wa mukulu wange amu ng'Owemula. Tola sente zibabuzi. Bobo yagala sente mu Uganda. Tano omwana aivo official. Laba content gwakola. Waliwo ono Jose Chakala. Content yakola mulungi. This idiot Mickey ina good content. Waliwo ono Lizeni Kush. Good content. Ne waliwo abawemuzi. Nga govuma buvumi bantu on their opinions. Omanyi TikTok ina idiots. They don't give their opinions. Bali ndano wendowoza yo omuntu nakuvumira ku ndowooza yo. Bayina ku ka app ku TikTok apozinga bye wayogedde nakuvuma. Why don't you give your opinion? Ovuma to omuntu ku ndowooza yo. And me, I have nothing to do for it. Actually, nali mu meeting emu ne minister wa ICT. Namga, for us, we have nothing to do. You are the minister in charge of ICT. So for TikTok, tetuba ina akobuzibu. Naye okuwemula kususe. Sibanyo no musiyazi. Sibanya yasiyaga. Byonzo byogera mu bantu. Kale eri abantu abetaaga okulangira nga kano ka Lwichi. Kasajja gwe Lwichi. Kajano nyine wano ku page yange. Sister Junior, my brother, nafuka di brother wo Lwichi.